Ampuliriza omulungi, nkulamusizza nnyo era n'enkwebaza olw'egyo emirimu gyonna gy'okola. Abafunye ebirungi tujaguliza wamu nammwe, ate nammwe abafunye ebizibu eby'enkula ez'enjawulo era tunakuwalira wamu nammwe wabula tubakwasa Mukama ababeerere ekikubagizo. N'olwaleero nzize n'ekitabo kyaffe Ekkatala ly'Olugendo ekitundu ekyokubiri kye twatandiseeko era ng'olwaleero tugenda mu ssuula eyokubiri, essuula ntoloka mu kamwa ka ggoonya. Naye nga tetunnaba giyingira, nkusaba onzikirize katono nnyo nkujjukizeeko bye twalabidde mu ssuula esooka ey'ekitabo kino Ekkatala ly'Olugendo ekitundu ekyokubiri. Mu ssuula eyo okuvuba gunfuukira omulimu mwe twalabidde omunyumya ng'atujjukiza ku lugendo lwe gye yatandikira ensi wa gye yayitira okutuuka lwe yatuuka ku kizinga kino eky'emuti. Nga tufundikira essuula eyo yatutegeezezza nti oluvannyuma lw'akabanga yasalawo yeetabe mu kuvuba olw'ebirungi bye yakulabamu, era bwe twawunzikidde nga munne Ssekabwa asazeewo batandike okuvuba okumu. Nga bw'ojjukidde ebyo, nkusaba onzikirize nneme kulandagga nnyo ate akati nkasimbula awo nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno eyokubiri ntoloka mu kamwa ka ggoonya. Akabanga akawerako nga kayise, bwe waawo baalugera nti kitta nkimanyidde, naye kituufu ennyanja nali ntandise okugimanyiira n'okugitegeera era nga sikyagitya nnyo nga bwe gwali nga naakagisimattuka. Kabuga eyafiira mu nnyanja yalina omukyala n'omwana omu ow'obulenzi era olw'okuba baali tebasigazizza yasirira, nze ne munnange Ssekabwa twasalawo tutwale obuvunaanyizibwa eri ababiri bano. Bwe tutyo nga tusaanye okukola emirundi ebiri okusinga bwe twali tuteekwa. Ku lwakino ennaku ezaakya ne ziziba nga sigenzeeko mu nnyanja nzibalira ku ngalo, anti kyenkana nga tuvuba buli. Weewaawo waabangawo ebiseera omuyaga bwe gwatusumbuwanga, wabula era waakiri nga tuvubira okumpi n'ovaayo n'ebitono naye ng'obifunye, anti bulijjo baalugera nti tezifudde adda na lusoggo. Nga nze obuvunaanyizibwa nalina butono kuba saalina nnyo bimmanja okuggyako okufuna ekyokulya, mpozzi n'okuwangayo omutemu eri abakulu ogwagendererwangamu okuzimba ekitundu. Kale nze ne munnange bwe twabanga tulina bye tutunze ng'engabo neesinziira ku buvunaanyizibwa wabula si ku maanyi buli omu ge yataddemu. Era kino nga kinnyonnyola bw'alina okunsinza omugabo kuba naye yalina omukyala weewaawo mu kaseera kano baali bo tebannafuna mwana. Wabula ne bwe kyandibadde ng'engabo neesinziira ku maanyi, kakasa emirundi egisingira ye yandinsinze kuba ye yali omusomesa wange mu byonna. Naye lumu era nga bulijjo eyo mu kiro twesogga obwato bwaffe ne tweyokya ebuzibu okusuula obutimba. Ennyanja yali ennyogoga nnyo naye nga nzikakkamu era tetwatawaanyizibwa mayengo wadde ekintu kyonna mu lugendo lwaffe olwo. Nga tutuuse bwe twali tugenderera, twatandika okusuula obutimba bwaffe era bwe twabumaliriza ne tuwongerera mukasa w'ennyanja atusobozesa okukwata ebiwera nga bwe twali twesunga. Okulaamiriza kwaffe olwaggwa olwatufembi ne tubukyusa tuddeyo ku lukalu tulinde bukye tukomewo okutegulula. Olw'okuba twali twesunga bwesunzi, munnange yasalawo asulire eddala ewange kuba twayagala mmambi egende okusala nga tuli bataka we twali tuteze. Ekituufu sikakasa lwaki ku luno twesunga nnyo bwe tutyo tutuuke n'okusooka okubulwa otulo. Wabula eyo mu matumbi nze yali akoleezezza emboozi bwe nawulira nga munnange ayiranga ag'omugga olwo otulo nga tumuggyeewo, nange ne ntusonda neebakeko. Era wadde twasooka kunneeragirako nga tundoobye,
naye twamala ne tugguka weewaawo twanziba kyenkana obudde bwolekera kukya. Okwalinga okusisimuka twazuukuka buzuukusi tudde ku nnyanja wabula ng'otulo tunnyimbye endubaale. Naye wadde twali tuzinduse bwe tutyo twasisinkana bannaffe abalala abawerako era nga nabo boolekera kutegulula. Twakuba enkasi obutagyekubya era twagenda okutuuka we twali tuteze ng'obudde tebunnaba na kutangaala bulungi. Twasooka ne tugumira mu kaato kaffe obudde bweyongera okukya wabula nga Kalenga ali kuli muyitirivu okufaanana omukka gw'ekikoomi ekyakira munda. Era eddakiika 2 oba okusingawo ze twamala nga tulinda obudde tewali wadde eryato eddala gye twalaba kuba nga mpaawo ky'oyinza kwetegereza kasita kiba nga tekikuli awo w'oyinza okukikwatirako. Obudde nga bukya Kalenge yakendeera era n'ekitangaala ky'enjuba kyagenda okutumulisa nga ffe n'okutegulula twabakanye dda. Naye twagenda okusika akatimba ekituufu nga kutema ku lw'ennamuganga olw'engeri gye kaali kazitowamu. Ddala nga tolemwa kulowooza nti kalina ekigumu ng'olwazi mwe kalaalidde. Kale kino nga kituweereza obubaka obulaga nti tulobye ebiwerako. Twalaba mu kusika akatimba tufaanana abakootakoota mu gaalumonde ne tusalawo tufunyeyo omundi oba 2 batuyambeko. Era nze yali ayagala okutandika okumagaamaga saatagana anti nali mmaze okulengera omu eyali afaanana asembera gye twali. Twamukolera obubonero okumutegeeza bwe twali twagala obuyambi bwe era olw'okuba yali mu lunnyanja atuukiridde yamanyirawo kye twaliko bw'atyo n'ayongera mu ge yali akubise enkasi asobole okututuukako amangu. Okusinziira ku ngeri gye yakoowoolwamu ne kyeyasisinkana ku maaso gaffe yayongera okumanya ng'ekyali kitusabisa obuyambi kirungi nnyo wabula tetwamuganya kutubuuza butumwenyesa munnange n'amutegeeza bwe biri. Mu kaseera kano ku ffenna mpaawo yali asigazza bugumiikiriza bwe tutyo ne tuddamu okusika akatimba nga tugazza mu lyato. Naye ekyatukanga kwe kulaba nga kyenkana ekitundu kyako ekinene mu mazzi kiweddeyo naye nga temuli wadde enkejje eyalaalidde. Ffenna twetunuulira ng'ensusu zitukakanyadde wabula nga be tuteebereza bifaanana ebitasoboka. Munnaffe yategeeza nga mbu bwe twali tuyinza okuba nga tukutte kasonzo oba lukwata wabula bino ffe ensatule byatulekera nseko kuba akatimba ke twalina tekaalina busobozi wadde okutaataaganya ekimu ku ebyo. Ate n'ekirala nga n'erukwata tesobola kubeera mu mazzi mampi bwe gatyo. Twasalawo twongere okusika tuve mu by'okuteebereza twekakasa ekyali kizitoyezza akatimba kityo wabula nga kafaanana akanaatera okuggwaayo twatandika okulega ku ssuubi anti twagenda okulaba nga waliyo ebyakwatiddwa ate ebinene obulungi wabula nga tubuusabuusa nti ekitundu ekyali kisigaddeyo kyalina obusobozi okukwata obuzito bwe twali tuwulira. Wano twali tutandise okufuna enkenyera era nga buli omu amaaso agatadde mu nnyanja okuzuula ekyali kigenda okugguka okumu n'ekkomo ly'akatimba. Naye nga kaggwaayo twagenda okulaba ekimu ku byennyanja nga kyayuziddwamu wakati olwo ekitundu kyakyo eky'omutwe ekyali kirobeddwa ne kisigala mu katimba ate ekirala ne kitutabula gye kyali. Ffe ensatule twakiraba kumu era amaaso twagaggyayo kumu ne twetunuulira mu kusoberwa okungi. Wabula amaaso twali twakageekuba okuwulira ekitusika omulundi gumu era olw'amaanyi ge kyasikisa ate nga mpaawo yali akyetegekedde nze natendewalirwa n'enta wabula munnaffe yali anywezezza ennyo ate nga yali atudde kyenkana ku kalebwerebwe yayitako buyisi ne yeesonseka ennyanja wakati mu kulaajana ng'asaba obuyambi.
Ssekabwa yekka ye yasigala akutte era yali akyapapa okufuna aw'enkizo okwenywereza okulaba nga ggoonya eyakula by'otagiteebeza esitudde ettwe kwagala kutumirira mu kaato. Eyali agudde mu mazzi olwali okutegeera nga ggoonya ye yali etwolekedde n'agezaako ayanguwadde mu lyato era nga nange mmulindidde kumpi okumuwa omukono mujje mu mazzi. Wabula ne mu lyato emirembe gyali mitono naye era ebibi bisiŋŋana. Wano ne Ssekabwa akatimba yali amaze okukata anti olwalaba ggoonya ne yeebuuza gy'asika atwala nga talabayo, kwe kukaabulira si kwesikira binaamulema kusindika. Mu kaseera kano ggoonya eno yali esusse okwegugula nga yeekwabulidde eno bweddeeri. Wabula eky'ennaku munnaffe yali anaatera okuntuusa omukono ate ekigere kye ne kyezingira mu katimba akaali kezinze dda mu linnyo lya ggoonya. Wadde nali mmulindidde kuli naye bwe nalaba ayinza okukaluubirira okuntuuka, ggoonya n'emunsooka, nasalawo nnyongere okwesindikako mu maaso bwe yali ayinza okuntuukira amangu. Wabula mba naakamukwata omukono ogumu era nga muweereza n'ogwokubiri nga ne Ssekabwa mulagidde ankwata amagulu annyweze nsobole okusikayo oli, ate okuwulira nga gwe tusika atandise okulaajana anti olwo nga ggoonya emusimbye amannyo mu kugulu. Ekyali kimulaajanya nakitegeera nange nzika mu mazzi kuba ggoonya olwali okumusimba amannyo n'esika era okusinziira ku kalebwerebwe bwe nali neefunyidde nga mmunywezezza nali siyinza kwetangirwa kugwa mu nnyanja. Nga nkyayaayaana noonya wentolokera obuufu bwa ggoonya eno, munnaffe ey'obulamu yali asigazizza bwa munguuba kuba omukulu mu kaseera kano yali yatandise dda okumusinsimula bw'asikaabuliza mu kamwa. Ebyokusala aganziza mu lyato wano saabirowoozaako ne neegayirira emikono ginsobozesa okuwuganjabulira ennyanja, wadde olukalu gye lwali nali sirengera nayo bulungi. Ne munnange yali asigadde mu kaato yalaba taamaleeko n'abakenkasa aviire enfo anti bulijjo lubaala embeera. Wakati mu kuwuga ng'oggyeko ennaku y'ekitalo kya munnange gwe nali mmaze okukakasa nti afudde, muli nali nzijudde ensisi anti ggoonya nali mpulira ng'enzijira ku mabega. Wabula ekyannyamba nti ekitimba ekyali kyagiraalidde kyali tekigiganya kwanguwa bulungi era awo bwe nafunira omukisa okugisooka ku lyato. Wabula nali nsika okugulu mu mazzi nga munnange bw'anduumira nnyanguwe kuba yali agiraba endikuli neeyagala erinnemye. Naye ekyannyamba yagenda okuwumba ekimwa kyayo ng'okugulu kwange kumaze okusomoka we yali embalidde, era yankoona ku kisinziiro ne neesolesa eryato mu bunkenke obuyitirivu. Wabula amazzi ge yasiikuula bwe yali ebuuka embake gaayuuguumya akaato ne keewunzika, era ku luno ne munnange yali agenze kutobera mu nnyanja, wabula ne mmunywereza we nali ntuukidde n'awona geyeena. Eky'ennaku nti bwe keewunzika kaagenda okuddamu okuba ng'akatereera ng'amazzi kasenye agawera, wabula ebyo tetwasooka kubifaako ne tutatiza enkasi tuviire ekinene. Nga tuteebereza nti tulabika tugiresse, munnange enkasi yagiwummuza ate n'abakana n'ogw'okusena amazzi mu lyato kuba mu kaseera kano lyali litulaalika kwagala kutunnyika. Oluvannyuma lw'agasinga okuzzibwa omwago, akaato kaddamu okusituka, ffembi ne tufaanana abaleze ku buweerero nga bwe twongera ku ge twali tukubise enkasi tudde ku lukalu twekulise bulungi. Nga tumaze okwabulira embuga ya Mukasa, twassa ekikkowe ffembi nga bwe tumwenyeza mu kwekulisa kuba ekituufu mu kamwa ka ggoonya
mwe twali tutolose naddala nze. Wabula wadde twekulisa okusimattuka naye ffembi twalina ekiyongobero olwa munnaffe eyali atugenzeeko. Twafaanana abejjusa nti oba singa tetwamuyita kutuyamba osanga teyandifudde. Wabula bwe twamubikira baatusaba tuleme kwevunaana kuba tetwagenderera kumuyitira kufa. Ampuliriza omulungi. Bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essula yaffe ey'okubiri ntoloka mu kamwa ka ggoonya mu kitabo kino Ekkatala ly'Olugendo ekitundu ekyokubiri bw'etyo bwerabise. Okutuuka omulundi omulala lwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala ey'okusatu, muwala w'omukulu anzaalira akabasa atakumira mpeera nga bulijjo nja kumusaba abankuumire. Mwenna buli omu gy'ali abeere bulungi era mweraba.